video eno. Then njala mutagira bakulembeza ba national platform ne president wange njala mutagira atone jino kiwa kiwanuka. Njala mutagira atone jino kiwa kiwanuka akarugira abereko njala mutagira Robert Mau bona abereko video eno. Then tulikuwa tusimbule video tujitambuze bulungi nga bayina okutambula. Tugenda kwogera ebigambo ebisigadde Katonda y'anaamanya. Tugenda kwogera ebigambo ebisigadde Katonda y'anaamanya. Nga bwe mbaga tugenda kwogera ebigambo ebisigadde Katonda y'anaamanya. Tugenda tandikirawa. Alright, Consulate President atuuse abakulembeze bonna kuba tetugenda kulwawo nnyo nti nga twogera ebigambo. Leero sigenda kuba kalango, sigenda kukola ki. Ekisookera ddala. Ebigenze mu maaso mbirabyo byonna mu ggwanga. Ngero sooka okkubira omwana gwetakungula. Buli Munnayuganda yonna gy'oli kano kakubeeremu nga sinakuwa na kalowoozo. Ekigenda mu maaso mu ggwanga, Museveni azze ku nkola ye enkadde ey'okukwata ejjinja limu alikubise ebinyonyi bibiri nga bw'ayagala. Naye awo twavaawo. Tulina by-elections egenda mu maaso mu Kawempe. By-election egenda mu maaso mu Kawempe. Naye Museveni agitidde nnyo, bagezaako kuteekawo kutiisatiisa okukwata abantu na buli kimu kyonna okuteeka ku ground nti atiisatiisa abantu obutagenda mu kalulu ako. Mukulu olimba. Tugenda kagendamu, president ajja genda campaigning, buli muntu agenda campaigning, ekyo ekisooka ekyokubiri. Agezaako nnyo okuteeka fear mu bantu nti he can do each and everything nga teyeebuuza ku muntu yenna. Abantu batye nti akatewona temusobola kukola olw'okuba Museveni alagidde ssebo. Ebyokutiisatiisa omuntu atalina mmundu gwe n'oggyayo emmundu ezitalabwanga nako, ekyo ne tetugenda kikkiriza. Kale bakomuledi mwena njala bakubira omulago gudakungula. Musigale nga muli bagumu. Ezo scare tactics Museveni abadde azikozesanga ebbanga ddene. Bw'oba oyagala okumanya nti nabo batya, omusajja aweereza eggwanga ng'ali under UPDF ng'alina n'ennamba era asasula omusaala ku ssente z'omuwoomusolo ng'ali mu uniform. Lwaki akweka ne Mutaga? Lwaki akweka face? Nkuddamu gwe gw'osasulira omusolo lwaki akweka erinnya lye ku uniform? Lwaki akweka face oba nga tatidde? Kubanga abakozi babikolobero teri muntu musirikale wa ggwanga ategeera ayinza kweka ne Mutaga, ayinza kweka face. Tekisoboka. Kitegeeza nti abantu abakola ebintu babikola bimenyi bw'amateeka, teri muntu asasulwa ssente ya muwoomusolo era nga mukozi wa gavumenti asobola kweka ki? Asobola kweka face. Kitegeeza abantu ba criminals. Kyekyokubi. Ekyokusatu, teri musirikale gwe baleeta ng'azze ku mission nga it's a public mission n'aba ng'azze almost buli wamu alinawo ekissi nga kyakulwanyisa. Omusirikale yenna abeera equipped ng'agenda ku lutalo. Naye abasajja bazze balina amajambiya, balina tiyagaasi, balina pisto, balina emmundu, abalala basinayipa, beesi y'obukookolo azifu nti kikiraga nti abasajja batidde. Kitegeeza nti omuliro gw'omutaddewo mutambuze video, omuliro mutaddewo mungi nnyo. Kati kansooke ngende wano then tulyoke tusimbule video. Njagala mumpulirize bulungi nnyo. Katusooke tugende wano tutandike video. Ekisookera ddala, njagala ebintu bino bibiri obyawule. Tukyali mu kiggwarugi kya video. Njagala oyawule ebintu bino bibiri wammanga. Ekigambo kye bayita poliisi n'amagye bintu bibiri bya njawulo. Poliisi eriwo okukwatisa kukwata bamenyi b'amateeka na kussa amateeka mu nkola, to keep law and order. Ompulira bulungi. Mu constitution ya Uganda, poliisi eriwo to keep law and order, okuuma amateeka n'ebiragiro by'ebintu bya poliisi. Era eri under Minister of Internal Affairs. Amagye galiwo okuuma bannayuganda n'ebintu byabwe ne boda za Uganda. Tegakkirizibwa kwenyigira mu kintu kyonna kirimu internal affairs ezirina okukolebwa poliisi. Owomutu omunafu nga lulamu omutono video Jason ojja gisanga. Sooka ompuliza ebigambo bibiri wano. Mu Uganda njagala mwawule ebigambo bibiri wano. Police n'amagye ezo different entities bbiri. Ne eri crucial nyo yibayita police. Police eriwo okukwatisa amateeka na biragiro, to keep law and order. Amagye galiwo okuuma boda za Uganda na bannayuganda n'ebintu byabwe.
ompulya bulungi nnyo soka obuuzeddere drinking general ekitabo Museveni ne Salim Saleh amagye gatuuka gatya okujja mu affairs za police n'oku-executinga mission za police ekyo kitaddaawo ompulidde bulungi nnyo njagala mbabuulira ebintu bino bitegere bulungi nnyo obwe tuyita obusiro buzaale bwe bayita kawo mentality kuba bayonka ente ekyo mukitegedde bulungi awo tuvuddewo tugenze ku kalowoozo ka leero akalowoozo ka leero njagala kaweerezayo seeri ne famire yo yonna ne mmwe mwenna bannayuganda saagala munkwate bubi njagala muwuliriza akalowoozo kano President bwe yatugamba nti Mwando Bwanika yayimuka era eri mu kulabisa abantu tebategeera statement ya president naye mu kalowoozo ka leero nga nsinzira ku statement ya president ye Mwando Bwanika Abaganda tugamba nti baba babuulira owaabwe nga ow'omunaku amatu okunkumula ffe mu Buganda tetwabanga na byana na baana twabanga na baana abasajja bano beerabidde nti tuli mu .com era nti tulina freedom of speech, freedom of expression, freedom of choice. Buli muntu wa ddembe okwogera video tennaba. Mu Uganda ekyatekesawo ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo kwe exercising rights zaabyo okulonderamu abakulembeze mu mpulirize bulungi nnyo. Ekibiina ky'ebyobufuzi tekikirizibwa kwenyigira mu bintu bya kukwata mmundu wadde ebyobuyeekera mu mpulirize bulungi nnyo ndiye. Wabula ekibiina ky'ebyobufuzi kyaddembe okukola okwekalakaasa ogenda mu kalulu n'okuwakanya ebivudde mu kalulu. Ekyo nakyo mu mpulirize bulungi nnyo. Awo nga tuvuddewo kati mu mpulire bulungi nnyo. Museveni lwaki olabisa projects zo n'ozirabisa to the extent nti abantu tebasobola ziraba. Njagala mu kaloozo ka leero buli muntu njagala oggula amaaso go. Njagala oggula amaaso go bulungi nnyo mu video ya leero tutya. Mu Uganda mu regime ya Museveni ya dictator mulimu ebyana n'abaana bitya mpuliriza bulungi nnyo. Saagala munkwate bubi. Ku birthday parade gye bakolera president ba comrade basimba parade which is normal ne bambala uniforms and new which is normal. Kitegeeza bali ba celebrating la president wawe just as a parade. Sibo kiri diye. Muhoozi Kanyerugaba kitaawe Salim Saleh Kahanga Muhanga Ssemwa ebiki ne babera shocked nnyo ne baganti abateekateeka bikola bya buyeekera bya kukuwamba government na mundu. Ne bakiteeka ne bagamba tugenda bakwata tugenda kujja okukola buli kimu era bye bali mu kukola. Kati kankuzeeyo kemabega. Fe parade yaleese okuraidinga n'okukwata ebintu bino byonna. Kakuzeeyo kemabega. Wagamba wakwata Itaddikano Kizza Besigye ne Mmundu e Nairobi. Era n'omuvunaana emisango gya treason. Nkiddamu wakwata Kano Kizza Besigye ne Mmundu e Nairobi. Era n'omuvunaana emisango gya treason. Ompulya bulungi. Bw'omala omuvunaana emisango gya treason ng'okakasizza nti abadde agenda kuyeekera era yena mission y'okutta ne Museveni. Si bwe kiri nti ye. Mwagenzeeko enajja n'enkumbi ne mumenya ekitebe kya FDC enkadde oba mwagenzeeko Katonga ne mumenya office z'e Katonga oba ne mugendako ne Besigye ne mumenya omuyeekera pure nga mwagambye era n'emmuntu. Mbuuza mwagambye Itaddikano Kizza Besigye mwamukwata ne Mmundu ng'era mukimanyi agenda kutta Museveni era agenda kuwamba gavumenti ne Mmundu. Temunagendako FDC wali kugimenya ku confiscatinga buli kintu kyonna. Temunagendako Katonga kumenya wadde okukwata mu bintu bya Besigye ku office ye. Temunagenda maka ge kwaza wadde ekintu kyo omuyeekera eyabadde ne Mmundu gomwasanze ne Mmundu. Era ba members bayo wona tekuli wadde mukwate ng'oggyeko ye Besigye ne looya we n'oli muzukulu wa gundi w'oli omusajja omusiraamu amutabani w'omusiraamu. Kati nze mbuuza mu Uganda mulimu abaana n'ebyana oba mwe kennyini mwe mwerabisa nga mulesewo emiwaatu abantu okuzuula obwongo bwammwe n'entegeera yammwe nti nafu nnyo.
Ffe twakoze parade, just parade, birthday parade. Ne mumenye ekitebe, ne muwamba abaana, abalamu basudde mu kaloozo ka leero. Ffe basiru abatategeera oba mwe basiru abatetegeera. Mbuulizaako neighbor wange ono wano. Ffe basiru abatategeera bannayuganda oba mwe basiru abatategeera abakola ebintu bino. I'm just asking. Waliwo omusajja yayimba akayimba Rasta yagamba nti bannayuganda basiru n'ababakulembera nabo basiru. Kati omunnayuganda yayimba akayimba ako yensonga nange lwaki nkubuuza mu kalowoozo kaaleo. Gavumenti ya Museveni abagikulembera n'abatubba obululu muli basiru oba temutegeera butegeezi. Twakola parade, just a mere parade. Mwaredinze ekitebe ne mukola buli kye mwagala naye ko mugamba nti muyeekera mwamusanze n'emmundu mwamusibeko n'emisango gya treason. Temwagenze Katonga kumenya office ye, temwagenze makage kubeera buli kimu kiriyo, temulina muntu n'omugo mwakotte mu kampu ye. Lwaki mukola ebintu byagadde benga lyeng'embwa etunda omuzigo? Who is fooling who? I'm just asking, who is fooling who? Mwetadde ku mmeeza muli mu kwerabisa ebintu by'ekisiru. Awo nno nvuddewo njagadde kuyita Buyisi mu kalowoozo. Mwetereze bakulu. Eno essaawa yakulabisa mwetereze. Awo tuvuddewo. Bwe tumala okuva nti Mr. President atuuse, kati vidiyo etandise. Yoseri Bahabulwa, Muhoozi Kanyarugaba, James Birungi, Emi Katabaazi, Christopher Damulira, Kahanga Muhanga. Mujje baleko bakulu kansumenti muli bulungi. Naye nze mbuuzeera mukowe lino. Mumaze wiiki namba nga mwewera tugenda kwata, tugenda kumenya office, tugenda kulumba ekitebe ekyo we shall attack and open quarters. Mubadde musuubira nti ebintu ebyomugaso byonna ne documents mbadde munoonya mubadde mujjazisanga mu kitebe kya National Platform oba ne ku training wheel okamocha. Mwatuwoninga previously mugenda kukola kye mwagala. Mwadde musuubira mugenda sanga bintu byonna binga byagala. Ekyo ekimu nakyo kye mbabuuziza. Kale musooke mulowooza emirundi 3 nga temunnakusiruwala. Ekyo nakyo nkimaze kati ekiddako kye kiruwa kye kino. Mukulu Attorney General Kiyowa Kiwanuka ne mukwano gwo Karugire Nobert Mao, Chief Justice Wunyi Doti n'abalala kogata Speaker Anita Amongi n'abalala. Kasoke ensimbe wakati awo ngenda kubaddira. Kasoke ensimbe wakati awo. Museveni bw'akoze ebikolobero bino byonna yabadde asubira genda kubeerayo okwekalakaasa. Teri yeekalakaasa buli muntu asirise. Ekyo takitegeera. Teri munnabyabufuzi avuddeyo kukomplaininga buli muntu asirise. Teri munnaddiini avuddeyo kuvumirira bikolwa ebyo buli muntu asirise. Teriyo mufuzi wa nsikirano avuddeyo kwogera kintu ekyo buli muntu asirise. Teriyo munnamateeka yenna avuddeyo kukonemega kintu ekyo buli muntu asirise. Buli muntu asirise. Ye teyeebuuza akasiriikiriro kano kaaki mu mboona y'omutwe oba mu mboona zaabwe. Tebeebuuza lwaki bannayuganda basirise ebikolo bye bakoze ku Nuupu. Balowooza abantu tebalaba. Museveni kuno kwoli kuno mwenna kwemulire diddig. Mwe temulowooza ndi akasiriikiriro ka pabuliiki kalina ansa gye kalina mu mutwe gwako. Mulowooza abantu basiru. Bannamateeka basirise, bannabyabufuzi basirise, bannaddiini basirise, bannayuganda basirise. Mwadde musubire genda kubeera okwekalakaasa abantu beekalakaasiza buli omu ali wali atulaga. Bwe bati balaga. Teri kintu kiruma muntu kukeneka n'omukola binaga. Nakutunuulira naga like nakowa. Kati Uganda kyabakoze ekyo babakubye igno. Kati awo tuvuddewo akasiriikiriro maze okabalaga. Bwe tuva akasiriikiriro kati njala tudde wano wewa nga sinayogera byonna ebadde bigenda mu maaso. Kansooke mmala okuyisa obubaka bwa pulezidenti buno abutegeere bulungi nnyo era muntagingire bwe njagala okusookerako mbusome bulungi nnyo. Mr. President buno obubaka
Mr. President buno obaka bwobwo buwuliriza bulungi nnyo. Mikwano gyo egikwagala ennyo gikugambibwa egiti. Era eno security alert gye tutandise nayo. Kati okusinzira ku bigambo bya Lutumwa Lushoke Didigi ne biboogedde ndoza kansoke nsome ebbaluwa ya Lutumwa Lushoke muzoke mujule gye yawandiise yagambye bw'ati press release yabadde 22nd February 2025 press release updates on search at national platform premises. Yesterday, February 21st, 2025, our joint security forces conducted an operation involving search at national platform NOP headquarters in Kavule and their premises at Kamocha City. 2. The search activities were completed as follows. The Kamocha location was finished on February 25th, while the search at NOP headquarters in Kavule concluded today, February 22nd afternoon. 3rd, the Ugandan police forces reports that several exhibits were recovered from the premises and will be used as evidence. 4th, further updates regarding this operation will be provided necessarily. Kanka basomere mukamba kadde mu Luganda. Bagambye nti ekiwandiiko ekitongole okuva mu poliisi ya Uganda. Bino bibatuseeko ebyagala tegeze gwanga tona kuba jjo ngena kuzomoza 21 nakuzomoza 21 omwezi gw'okubiri mwaka 2025 ebitongole byegattira wamu ng'okuuma eddembe so nga ate kiri mu kutabangula ddembe bataddewo omukoosi ogw'okujja okunoonya ku kitebe kya national platform Kavule saako n'ekyo eky'Ekamocha akookubiri nti okunoonyereza kuno oba okwakoleddwa kwagenze bwekuti nti Ekamocha bamaliza enaku z'omwezi 21 ne ate ku kitebe ekyokubiri Kavule bamaliriza enaku z'omwezi 22 tugenda ku kwokusatu nti ekitongole kya Uganda Police Forces kitegeeza nti kitegeeza bannayuganda nti kyatutte ebintu bingi nnyo byekyazudde okuva mu bifo bibiri era mbu ebintu bino bigenda kozesebwa ng'obujulizi akokusatu nti ebinagenda mu maaso bonna bajja kuba bitegeeza okusinziira ku ki ekyabadde mu kunoonyereza kwabwe kuno nga bwe kiri. Mukulu Lutumwa Lushoke ne famire zammwe mwenna abaaka bano ne kawumentalite abatawaanya kabategeezemu ekisookera ddala. Bw'ogamba nti ogenda kukozesa ebintu bino as evidence tugenda kuddako kko mu mateeka amatonotono ge tugenda okuddamu tusooke tuwulire ebigambo bino ensi ebuulire bulungi nnyo. Njagala muwulirize ebintu bino bulungi nnyo. Kansooke mbawe n'eddoboozi lyennyini Lushoke ng'ayogera bw'ati bwe yayogedde. Musibe mutya bonna abatulaba leero 21 February 25 twagala okubatuusaako press release yaffe wa Uganda Police Force nti olwaleero tukoze ekikwekweto wamu ne ebitongole ebirala ekukuuma ddembe ku bitongole bya NUP oba ebitebe headquarter yaabwe ya Kavule ne premisi yaabwe mu eri Ekamocha nga byonna biri mu Kampala. Bino ebifo tubiteebereza okuba tubadde babikoleramu ebintu ebitakkirizibwa mu mateeka era nga abantu bemuwulira nti balikola searches oba okwaza mu bifo ebyo basirikale baffe aba Uganda era tujja kuba tubatuusaako ebinaava mu operation eyo gye tuliko. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Alright, Mukulu Lutumwa Lushoke ne bakama abo ka video katandise mu butongole. Mu ssemateeka wa Uganda buli muntu amuwa eddembe okubanga alina ebyama bye ebyekusifu n'okubeera nga alina watudde nga ali mu bintu bye ebyekusifu nga tebimanyikiddwa mu bantu nga byalukale kye tuyita privacy. Privacy yesobola omugibwa kubanga azizza omusango era bw'abazizza omusango bamuggulako omusango
fayiro bagitwala mu kooti neragira akwatibwe oba aleetebwe avunaanibwe. Mukulu Lushoke, amateeka ga Uganda gali clear. Nkugambye yawula poliisi n'amagye. Poliisi ekwasaganya okukwasa amateeka n'ebiragiro so si magye. Mu mbeera eyo kye tuyita joint task force team to invade national platform, ekyo kikyamu semateeka tekiriiyo. Poliisi yeyina okukola omulimu ogwo. Egukola esinzira mu ki ekisookera ddala. Bojja okukola kye tuyita search mu kifo ky'omuntu, olina okusooka okufuna kye tuyita search warrant okuva mu kooti. Mukulu Tumba Kishoke, walazeeko bannayuganda search warrant gye mwafunye okuva mu kooti? Lutumba Kishoke, amateeka gali clear. Mwafunyeeko search warrant eva mu kooti? Kino ekipapula kyammwe kye mwawandiise no kiro kitwala omunako. Poliisi temulina lukusa kulumba maka ga muntu oba kitebe kya muntu kugenda kukola kunoonyereza oba kukola search nga togenze mu kooti. Waliwo etteeka lya privacy, kebera embwa tomala gajingira mu kiyumba kyayo. Lutumba Kisoke, osobola okulaga bannayuganda search warrant yavudde mu kooti? Ekyo kisooka kiwedde. Search warrant temugina kubanga temwabadde nayo, temwadde search warrant eva mu kooti. Ekyo kiwedde. Ekyokubiri, bw'obanga ozze okune search warrant nga togirina, kitegeeza omenya amateeka. Ekyokubiri kikino, bw'ojja okukola search olina okumakinga sure nti okifojozzemu okukola okunoonyereza oba okukyaguwa okunoonyereza ebintu byeyagala. Olina okumakinga sure nga nnyini kyo waali, kyekisooka. Olina okumakinga sure nti waliwo ab'amawulire, kyakubiri. Ekyokusatu, olina okumakinga sure nti omuntu oyo omutegeezaako ng'otuuse ntuzze kukola omulimu guno, era nga ne search warrant eri directed ku kifo mugenda okunoonya n'ebintu bye mugenda okunoonyerezaako bye musuubiriza okunoonyerezaako. Lutumwa Kishoke, search warrant ejjanga eriko obuwaayiro obulaga nti tuzze wano okukola ekintu kino nga tugenza kunoonyereza ku kintu ABCDEFGHIJK. Temwabadde na search warrant nga ne mugenda okunoonyerezaako temubimanyi. Nannyini kifo taliiwo, mwe mwamenye bumenye ne muyingira, ekyo kimenya mateeka. Mwaganye media yonna okubeerawo era kimenya mateeka. Bw'omola okukola search olina okukwata kye bayita search certificate. Search certificate eyo olina okugiwandiikako items zonna z'omaze okunoonyerezaako ng'ozifunye n'ozirisitinga wansi n'ozisayiningako, ne nannyini kifo gwoza okusaakinga n'azisayiningako ze items zemututte, provided ze items zemwazze muluubiridde. Ani ku kitebe kya nupu gwe mwasanzewo okusaavinga search warrant? Ani ku kitebe kya nupu gwe mwawadde search certificate eriko items zemwatutte? Mwenna kwe muli kuno n'engalabiza mmwe eza cow mentality. Ani gwe mwasavinze search warrant? Items specific areas kize mwazo okusaakinga? Items kize mwazo okusaakinga on? Bwe mwamaze okusaakinga, ani gwe mwasavinze search certificate okonfaminga items ze mwatutte? Bibuuze biyinza okubuuzibwa. Temulina gwe mwasavinze, mwamenye bumenyi ne muyingira. Kati bwamumala okuyingira kiba kitegeeza nti mwamukoze ekintu mu bumenyi bw'amateeka. N'ebintu bye mwatutte byonna mwabitutte mu bumenyi bw'amateeka, kubanga mwamenye ofiisi ne mutwala kompyuta, ne mutwala ebikopo, ne mutwala firiji, overalls, t-shirt, buli kimu mwakitutte. Kitegeeza nti eyo teyabadde search, yabadde raid, era ne muconfiscating ebintu by'abantu ne mbitwala. That was a theft oba bagarare. Mwazze kumenya bumenyi kubba. Mu mateeka aga Uganda getumanyi newankubadde mukolagadde bengali ng'embwa etunda omuzigo, ekyo mwakoze kya bumenyi bw'amateeka ne mukooti tekiriiyo.
Chiwa chiwanuka teyaba advisinze, Karugire teyaba advisinze, Mao teyaba advisinze, na namateeka. Echo bachita nalo and avoid. There is no case you are going to open against Robert Kyagulanyi Ssentamu and national platform. It was a criminal trespass. That is a narrow and avoid. Teri musogo mugenda kugula ku national platform Robert Kyagulanyi Ssentamu mu court kubanga mwafunyi ebintu mwatutte mwabifunye mbimanyi wamateeka nga nyini byo taliwo tabakkiriza kuyingira premises temulina search warrant temulina search certificate je mwalaze nti mwalistinze items ze mwatutte bwemba temulina list je mwawadde search list certificate je mwawadde muntu yena ku kitebe ebintu bye mwatutte mu bujulizi bwa court tebikkirizibwa obujulizi mwabye bubbe nga temufunye kuyita mu court. Ladies and gentlemen, sagala muntu yena iralikirire nti wagenda kubawe ekintu kyonna case closed. Wano mutaka agamba kapale teri case je mugenda kugula ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mu court. Because temusoka kubuuza ku mboona zammwe mukozesa amaanyi singa amaanyi gaali singa embazzi yewaata. Singa amaanyi gaali singa embazzi yewaata bejjambia naye era kambe katono case closed. Teri musogo mugenda kufuna Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga mu mateeka tekikkirizibwa kugenda mu nju ya muntu nga toyina court warrant nga toyina kipapula kiva mu court kikulagira kusaachinga maka ga muntu ba office za muntu. Era bw'omala okujja nakyo bw'omaliriza okukwata ebintu by'okutte byonna oyina okubiristinga ku kipapula kyonna kye bayita search certificate eraga nti items zino zonna muzikebedde era muzitutte for further investigations nanye ekifo ekyo n'asayininga nti muzitutte mwe items kize mwalaze certificate mwagiwaddaani era items kize mwatutte era ze mugenda okukozesa nga obujulizi muganda mugenda kukozesa obujulizi ekyo nakyo twagala tukitegeere otuvuddewo katugendeko wano watono. Kati mukulu Lutumba Kisoke na wano oyina okuddamu onyonyera bannayuganda wagambye nti mufunye evidence enough. Which evidence namuse mufunye? Mu video yange gye nabagambye ku lunaku olwokutaano, that was yesterday, nabagambye nti bano baagala kuttaani baagala kutta Kyagulanyi naye mission yaabwe eyinza okugwa obutaka kati kansoke. Mr. President, the message yiyo strictly mulya bulungi nnyo kangisome nga baginsindikidde. Bagambye bati Bobby Wine to be charged with treason. Bobby Wine to be charged with treason. Tertiary, illegal possession of firearms, illegal possession of military stores in the General Court Martial in next week. Even Kano Chiza Besigye too will be returned to court martial after 7th month. Kisaliddwa wakati. Naye wulira. But because Trump has warned Uganda director twice this week, Kahanga Muhanga says we can eliminate Bobby Wine undercover without being noticed that we are involved, but Muhoozi and his father are taking dangerous path. Bagambye bakanka bajja mu Luganda. Bagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobby Wine nti agenda kugulibwako emisango gy'okulya mu nsi y'olukwe, okubeera n'ebyokulwanyisa mu bumenyi bw'amateeka, n'okubeera nti abadde ayina etterekero ly'ebyokulwanyisa mu bitebe ebibiri bagenda kikola nga bayita mu court martial ey'amagye wiiki ejja. Nti era n'ebitandikano Kizza Besigye ajja kuzzibwa mu kooti eyo wiiki ejja, ndowooza mu wiiki ejja ndowooza bwe bati bagambye. Nti era kisaliddwawo wakati waabwe nga bonna abayonkente. Naye olw'okuba nti omukulembeze w'Amerika omupya abataddeko akazito abawoninze wiiki eno naye baganye okuwulira. Ne bagamba bati nti Kakanga Muhanga oba ndowooza mbadde siyogedde. Kahanga Muhanga says we can eliminate Bobby Wine undercover without being noticed that we are involved, but Muhoozi and his father are taking the dangerous path. Kahanga Muhanga ono ye kojja wa Muhoozi
yagambye mbutusobola okujja Robert Kyagulanyi Center mu nkola eyakandasitayini nga tuyise wansi mu ttaka nga tebatutegedde nti ffe tukikoze owulya bulungi nnyo naye Muhoozi ne kitaawe ebintu balowoozaako ne kojjaawo bintu bya bulabe nnyo era bya kiralu wulira ekyo ne mbanga nkitadde awo kati bw'owulira oli omutamiivu Lusooke ng'agamba we have enough evidence nga baazifunye bumenyi bw'amateeka kati eno message oyinza okudawutinga message gyenkuwa. Can you doubt the information which I'm providing right now today? Tugenze maaso. Attorney General Kiyiwa Kiwanuka directly Mose, who was honored to draft a document that Minister Norbert Mao will read a press conference after the arresting of Bobi Wine. This group charging them GMC, Mao will read the document which will be disregarding NUP as a band after declaring it a terrorist organization. Mujjukira bwe nabagamba okuva mu November, December, January ne bagamba nti owakabana atudde Mmengo yategeeza enkwezengeze ziri mu Bulaaya mu America nga bali ne mpuga de mapuga nti babagamba temufaayo wetunatukira mu gomokaaga Nupu ne Kyagulanyi bajja kubeera nomo eyaliko wanawandika wano comment bili tugende maaso mbogere information eyaliko wano jangu abadde bangoberera mubeereko muwandiko wano message nti nakyogera abadde bagoberera bye badde mbagamba mayiga n'empuuga babigamba enkwezengeza zaabwe ziri mu America ne mu diaspora babagamba nti ate mufaayo by June ekibira kya Nupu ne Kyagulanyi bajja kuba tebakyaliwo saaki bagamba wano saaki bagamba babo basatu abaliko wano muwandike saaki bagamba. Alright, katika badire mu Luganda Ssaabalooneza wa gavumenti oba Ssaabalooneza wa gavumenti Kiyiwa Kiwanuka butereevu yagambye Oseriti Bahabulwa yabadde ku mutimbagano direct nti agenda kuwandika ekiwandiiko kino akiwe minisita w'amateeka Norbert Mawobe akisomeye mu lufukuŋŋaano lw'abannamawulire nti bakutte Robert Kyagulanyi Center mu ne gurupu ye era bataddeko emisango era bagenda wozesa mu court martial. Mao ajja kusoma ekiwandiiko kino nga kitegeeza nti ekibiina kya National Platform bakiwanduukuludde mu bibiina by'obufuzi era bakiweddewo mbagirawo ng'ekibiina ekyabatujju. Do you copy that? Kankabadiremu wano. Attorney General Kiyiwa Kiwanuka directly Musei, that is you say, who was online to draft a document that Minister Norbert Mao will read at the press conference after arresting Robert Kyagulanyi Sentamu and his group and charging them in general court martial. Mao will read the documents which will be registering NUP and banning it after declaring it as a terrorist organization. Do you copy that? Ebintu mbadde zambi bagamba byonna. Katugenze maaso. Kati mutandise okugatta obuwaya. Mutandise okugatta obuwaya n'ebintu bino gye binagikola ki? Gye biraga. Kati bagamba nti bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza. Bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza. Ekibalo kyabwe tukimanyi bulungi kye baagala okukola. Wabula njagadde president ategere ekintu kino bulungi nnyo olwaleero nti abasajja bano nakye bapulaninga muggulako misango bamuteeke mu court martial bo baggala ekintu kyabwe nga tagenda kwesimbawo bo kye baagala. Temwewuunyanga ebintu bino bituusewo manyi byogera ne babijjawo naye bali fucking serious kubanga bali stranded awo tuvuddewo. Kati mukulu bw'omugenda okukola kituyita search nga temuyina papula zibakkiriza kukola search kyonna mwakikoze mu bumenyi bw'amateeka nga bwe basomedde wane basomera amateeka omuntu bw'agenda okukola search asaavinga omuntu gw'asanze oba nnyini w'ekifo ekyo
n'abeerawo ng'aliwo n'abamawulire ne balikodinga buli kimu. Ne bano kye baakoze okisookera ddala 1 baasoose ne basalako amasannyalaze mu kitundu ekyo. Okusalako amasannyalaze kikolwa kya butujju. Wano ekyabasasizaako amasannyalaze kwe kujjako kamera, surveillance kamera zonna obutabaako nga bagenda okkola obukyamu bwe baadde bagenda okukola. Ekyo nakyo kikyamu. Mu mateeka tekikkirizibwa ku interferinga n'amasannyalaze ga muntu bw'abanga ogenda mukolako search kubanga yalina okubeera ne evidence. Kati wulira okulya n'okukomba essowaani bwekuba. Mr. President, obaka buno njagala owulirize bulungi nnyo era bukukke bulungi obutegeere. Ngenda kusaba mu kusookera ddala okusinziira ku sources zange, nkusaba musooke mujje essi zonna mu office ez'e Kamwokya n'ez'e Kavule. Essi zonna muzigjeemu. 1 abasajja aba North Korea n'aba China bewa postings ekituufu baabaddewo. Bano baabaleese okukola omulimu gw'okuteeka obutwa mu bifo by'enjawulo mwe wabadde ne SC zonna ziri tampered with era baazitaddemu obutwa nti woogisizaako ogenda kubosiza obutwa. Nsaba Mr. President SC muziggyemu ziveemu muteekemu SC empya. Ekyo nga nabwe gisimufungiza mu kirogo mukikole. Kavule anti kati wano nenya mu ddiiro era kati mmanyi kati bali mu kukuba mmeeza. Mr. President musooke muggyemu SC mu office zo ne office z'abakulembeze bonna muggyemu SC muziteeke ebbali. Ekyo nga kiwedde. Nkusaba ofune ba expert abalina mental detectors batandika okukebera buli kasonda k'ekitebe kyonna nga bakebera ebimuli byonna ebiri ku kitebe nga bakebera buli kintu kyonna ekyetaagisa okukebera. Olw'ensonga nti ennaku ze bamaze nga bakola emirimu egyo ekifo ekyo kiri bugged. Ekigambo bugged kitegeeza nti bataddemu gadgets oba listening gadgets ezirikodinga amaloboozi nga zigaweereza direct ng'ebagaagala. Bwe muba temuzisanzewo aizulu n'okusinziira ku sources zange ekifo kyonna kiri bugged. Ekigambo bugged kitegeeza omuntu okutereka ekintu oba okutega ekintu nga kirikodinga amaloboozi nga kitransferring amaloboozi. Ngenda basaba ekintu kyonna ekiri ku kitebe kya national platform kyonna mukivuunike oba mufune mental detector musobole okudetectinga bugs ezo. Mu bimuli mu compound wa wonna wonna musooke mu detectinge ekintu ekyo ng'obudde bukyali. Ekyo nkimaze. Mr. President, ngenda kusaba n'obuwombeefu. Kamera eziri ku kitebe kya national platform zonna muziwanguleyo mutekeko kamera empya ze tuyita surveillance cameras zonna muzijjeeyo mutekewo kamera empya. Lwaki? Nazo ziri bugged. Bwe bamaze okubaginga kamera zino bagenda kuba bafuna visual eri live nga bafuna ne audio bye bigambo byogerwa ng'oli oli ayogera mu recordings, then visual okufuna ebifaananyi ebiri live buli kyemukolaawo ku kitebe wakiriwo bisana basobola okukiraba ku kamera ezo zo okusinziira ku system gye bataddemu software gwe bataddemu gwe bayagadde oteekamu. So Mr. President, nkusaba kamera zonna muziwanguleyo muteekemu kamera empya kubanga bazingiza bye baagala nga kino kisobola okubawa olukusa okubanga basobola okufuna footage ku kitebe essaawa yonna buli kimu. Kamera nazo muzijjeeyo kuba sirowooza nti kamera zisobola okumalawo miliyoni eziwera 3 ezo muzijjeeyo. Ebintu byonna ebisigadde ekyokukola mukimanyi. Katonda y'abakulembere buli kimu naye nga kinjagadde obategeeza nti kamera zo muziyiwe muteekemu kamera empya. Okusaakinga nti ekifo kiri bugged nakyo musobola okukikola ku bimuli wonna ne office ez'enjawulo. N'ekyokuba nti office ezimu mu bintu ebimu zaateereddwa mu butwa ekyo si kirudinga out kubanga abasajja ba North Korea n'aba China baabaddewo in position. Ekyo nakyo weekiri. So kati bisigadde nze information eyo maze ogifulumya nga bwe wawandise nti wawadde ba South Asians
ekituufu babaddewo wonna. Alright, ekyo nakyo mukitegedde. Ekya kamera kibagambye ekyokukebera recording oba audio gadgets eziba zitwala amaloboozi nakyo mukitegedde. Ekyaba South Asians mukitegedde abaleeteddwa. Kiri ekya search warrant ne search certificate nayo mukitegedde bulungi nnyo. Nakyo mukitegedde. Zakamba gambe ekirala wano. Kiri ekya kooti kibategeezezza tebafunye ekipapula kuva mu kooti ate balina go basavinze ekyo nakyo kibategeezezza bakikoze mumanyi bateeka ko bade balina okusooka okulaga abantu okulaga omuntu yoyo tututte ebintu ABCD EFG HIJK ekyo nakyo bakikoze. Ensonga lwaki search warrant oyina okuba nayo kwekuwala emiroboli ejinzo okuba mu bibuuzo bya kooti nga bagoberera amateeka. Era oyina okubeera ne search certificate gy'owa omuntu gw'omaze okuggyako ebintu bye okumanya nti ebintu bino by'otutte. Era mu search warrant mubeera mu specific locations and items which you came for. Mwadde munonye military attires and items. Ne mwamenya amaduuka ga Nuupu ne mutwala enkofiira ne mutwala ovulo ne mutwala t-shirt ne mutwala ebikopo ne mutwala empale z'abakazi ne mutwala enkofiira ne mubba ne ssente ne mutwala buli kimu. Kitegeeza nti already muli wabweru w'amateeka ezo si military items. Kubanga mwade mujene search warrant yamwe mwazze teyabadde list of the items mwazze okusearchinga ne location. Kubanga ogamati tulibeera likirivu nnyo mu kitundu kino lwe kibu tugendagenda mu office ABCD tekwabaddeko mwazze buzi. Okitegeera bulungi nnyo. Kati otuseke tuveewo. Ekirala police yeri meant okola search mu mateeka ga Uganda kubanga keeping law and order CSFC sijati si military oba joint task force tekikirizibwa mu mateeka. Mu mateeka omuntu akirizibwa okola search ye police kubanga yaku mwagala jijjayo mwagala jijjayo no problem. Magala jijjayo mu mateeka police eri under Ministry of Internal Affairs yekolagana ne court okola search CSFC si military si jati. Kati abantu mwasindise ku kitebe they were 100% military personnel already mba mwamenyedde amateeka. Military is supposed to protect all the borders of Uganda and the people of Uganda with their properties completely, totally also. That is it. Military or army is supposed to protect all the borders and the people with their properties in Uganda. Police is supposed to keep law and order and the Ministry of Internal Affairs. So, chemwale sama jogenda ku kitebe kiba kitegeeza nti already mwakoze da mess omusango guli tewali musago mugenda kufunana one kasoke mbadire munakano mukategeere sagala mwena likirire obujulizi bwonna bagenda okutwala mu kooti bonna babufumbiridde olw'ensonga tekikirizibwa kujja bintu mu maka ga muntu nga tabadde wera nga takuwadde lukusa. Mu mateeka obujulizi tebukkirizibwa. So kati bujulizi ki bwemugenda okukozesa mu kooti bakulu kubanga esaaza temukyasobola kusavinga secretary general wa president search warrant. Esaaza temukyasobola kusavinga president search certificate oba search warrant. It's too late. Tikisoboka kubanga you raided. That was a raid and you confiscated the items worth millions of money. You didn't even mention that you came in at Noob headquarters to search for such and such items. Mwaze kora raid to confiscate. Mwa confiscating the items za pate nga temuyina mateeka na kawairo kamuyise mukitegeeza n'ebintu bye mwatutte temulina bujulizi bwe mugenda kozesa mu kooti wadde okukutugulako omusango. Period. Mwasoma mateeka simanyi kiriwa kiwano kasomera luddawa kalugire looya mawona yali awalega mbona ya mutwe
bwe tuddole ko didigi bwanya wala jinaloza ndi asingo kutegera nalego bule mulingo bwembuzi esabala buno busiri bw'abagundi bw'abajamani buno busiriri buno kati naloza ategeera nnyo ekintu kye bayita amateeka kintu kizibu nnyo kati mbanga temutegedde mateeka nasubize mwakoze case closed temunago mugenda kufuna na musanga awo tuvudde tugenze ku nsonga endala kati ebifaananyi mwabirabye dda kambongeremu katono ekikugambisa osaavinga omuntu oyo search warrant kwewala kumenya kasita omenya kitegeeza nti oba dina search warrant wamenye bumenyi wayiyidde forcefully muli babbi lino dduuka lya Noop bulimu ekyabadde mu dduuka lya Noop mwakitutte buli kimu mwakitutte eyo tebeera search ebeera raid buli kimu mwakitutte temwalese kintu eyo yabadde raid teyabadde search buli kimu mwakitutte temwalesemu kintu eyabadde mwabadde babbi bano babbi bojja ne search warrant omuntu yennyini yaggulawo muno mulaga locations of your interest in fact wulira oli bwajja ne search warrant okuva mu kooti ebeerako areas of interest wagenda okukola search yena guno omugaa nti sebo njagala kunyira mu ofisi ya Kyagulanyi nga waali n'akwata ekisumuzo n'aggulawo n'ayimirira ne bannamawulire ne mukola bye mwagala ne muva ne mugenda kati areas of interest eza search temuzirina mwamenye bumenyi ne mutwala ebintu by'omusajja ne muwibba kati mugenda muggulako musango ki obujulizi bwe mwatuna ebintu mwabitutte mu bumenyi bw'amateeka era ebyo tebikola awo nawo tuvuddewo kati mwagenze president yabagamba ebyobufuzi kazannyo ka bwongo era kakuzanya chess temwategeera once Robert Kyagulanyi said that politics is like playing chess. Not every human being knows how to play chess. Even minange simumanyi. Manye kuzanya rulu na draft. Chess simumanyi. Nemo tunulia nyona mpichi zemanyi isimanyi mulimo queen, mulimo king, mulimo bishop. Kati nze nsinga kutia bishop oyo. Nga bishop, mtia nyo mpichi jibaita bishop. Queen simu chane king, ntia nyo bishop. Kati mu chess ezempichi sat mulimu na mapesa malabe bagayita nze manyika mapesa aga king queen ne bishop kati nze nsinga kutya mu bishop kati bakulu mwagenzo okujja okumenya mutwale kalimagezi z'omusajja nga mumuloza yabalabye jjo oba tabamanyi bwe yabagamba nti agenda kuzanya chess na mwali muloza agenda kukola ki first and foremost mwazize ne mureadinga ne mumenya ne mutwala computer ze nga mmanyi tajja kutegera bweziri ate computer ze mwatutesiza Android za Apple computer ze mwatutesiza Android za Apple Apple bweyagala oteka mu password ngekubira Bill Gates ekubira ba Apple ngebasindikira message waliwo yagala okuyingira mu computer eno ngaba tuwe ekisumuluzo kya password tuwe ekisumuluzo kyo bato kirina twena kyogenda kukola kati mwenna mwatutte emitwe gyammwe abasajja bakulu abatamayina amateeka ne mukwata computer z'omuzadde muzitwala kati kumacha akedde balabisa computer location wezirire bukimu biri naggulu na mbuya mitale balaks limu abitadde kati n'ekirala nti ebintu ebyo nabyo mwatutte njagala bategeeza mwatutte bya byanswa ebisinga obungi Kyagulanyi abina mu mutwe kati mwadde mukyanoonya control center muloza bino ebifaananyi bifulumye bitya ebifaananyi bifulumye bitya ebyo bifulumye bitya okulaga location gye mwatutte ebintu ebyo eyemu eyo backup mugira bulungi nnyo eyo backup
mwetolodde ne muyite bom ne mutambula mwavudde ku national platform ne mutambula ne mugenda ne mwetolola nga mubuzaabuza ne mugenda ne ku bombolodi ne mwetolola ne mugenda ennagu ne mwetolola ne mumaliza nga mpitadde mwagala kati nze mbabuuza ebintu byemwatutte mwadde mubimanyi obuzito bwabyo. 1 tewali kye mugenda kufuna mu kompyuta ze mwatutte kubanga temumanyi saava ntuufu weeri. Saava eri mutwe gwe okugira nga mututte omutwe gwe muba temututte mutwe gwe saava temulina mugenda kujja data wa bintu ebyo. 1 kyebadde banoonyamu ekituufu kiriwo ekite banoonya data akwata kuba main funders era balowooza tebasobola omufunamu ezo kompyuta. Museveni badde okimanyi nti byewatutte byanswa kubanga muyinza okufigitinga ennyo ne mukubirako n'aba Apple bagambe mutuyambe ku kino ekintu mugenda otuukamu nga temuli wadde ekirimu nga byonna babidelitinze dda. Kati ng'omuntu bw'akwata iPhone omuntu n'agimubbako omuntu asobola okukozesa essaawa ya Apple oba asobola okukubira Apple nga yenna nnyini kintu ekyo password azimanyi ne bayiwa data yenna gwe mubadde mugenda nti mwabbye naye nga ye alina backup yeri saava gyembalaze. Kati mwe mulowooza nti mwatutte muyinza okumala okulwana ennyo okugula kompyuta ezo nga data yenna bamudelitinze nga muyina kipapula. Kati kyekizibu omusajja bagamba ati ngenda bazanya chesi w'ebyobufuzi nga temutegeera kati yabazanya chesi mulina ebintu bye mbikutte mbitadde ni you can't access them. You can't access the data nga data muli mutwe era yamanyi main server ye weeri data wa mulina kati mujja munabikola mutemuna kimugenda kukola wabula ndi wano bategeze kigambo kimu njagala mukule amanyi tegalya lwaki tegalya bwe munayagala okuzanyisa abantu okwagala okukola ebintu by'ekisiri mumuswala tewali muntu aswala mumuswala lwaki mbabuuzira waki bannamateeka tekuli n'omu akomplaininze teri munnaddiini akomplaininze teri munnamateeka yakomplaininze teri munnauganda tewadde yeekalakaasizza bonna basirisi oguzaki bakizi bamanyi basajja mmwe muli basiru mukyali mu .com era essaawa busaawa ey'oku mukono eyo Apple Watch esobola okuyiwa data wa kompyuta ezo zonna zemulina already asobola okusinzira wasinzira ku saava ye ey'ekyama n'agenda mu setting n'ayiwa kompyuta zemulina zonna nimba nga mugenda okumala zigula nga temulina kyemulina kubanga mwetaaga files zemutajja kufuna. Kati mbagambye basajjamu mukule muli basiru okitegedde bulungi nnyo muli basiru awo katuveewoko. Ebintu byonna nga mbiwulidde mubitwale nti bibaddewo n'ebira bigenda kubeerawo naye bano kyebeerabidde kiri ekintu kimu kiri kitya beerabidde nti gye bakoma okulumba Nuupu n'okulumba Kyagulanyi baabadde emejinga mbw akalulu ke bagenda okutegeka ekyo bakyerabidde. Ekyokubiri baabeerabidde nti regimu yaabwe eri mu nnaku zayo zisembayo. Ekyokusatu baabeerabidde nti gwe bw'okwata Kyagulanyi n'omusiba mu military court martial oba n'omuteeka mu kkomera ng'oyise mu court martial nga tolina evidence oba violating the human rights era osobola okufuna ebizibu. Beerabidde nti when you assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu you can create a genocide in Uganda which can erase their tribe of Tutsi. Ekyo nakyo bakyerabidde. Kino Museveni nkigamba kuno kwoli. Don't dare attempt to plan again to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. It can cause a chaos in Uganda because you are little in number, we know, and you have nothing. Right now, all the indigenous forces are in Congo suffering. You brought your fellow Tutsi in forces.
They are well equipped, but with zero capacity of understanding Uganda and the law. That's why they covered their faces. Those were the 2C or M23 who covered themselves their faces because they didn't want to be identified. Those who were identified, those are indigenous Ugandans. So the moment you cause a commotion and you want to assassinate Robert Kyagulanyi, it can cause a genocide in Uganda, but that genocide will be targeting individuals, you and your family and your relatives. Nekirala kimbali temutategedde. Ngagene Museveni akwata ejjinja limu akubisa ebinyonyi bibiri. Ekintu kya Binda Mutungo ekya accountability nayo kyaleese obuzibu. Era abantu abavuga taxi n'abavuga emmotoka eza bulijjo ebikwekweto bigenda kweyongera bagenda bakwata nga baagala mugule namba plate ate kati zaasuse ne muserezi badde balina ozisasuza. Kubanga accountability ya Binda Mutungo ereese obuzibu, ssente zaaweddewo tebannalaga nsaasaanya. Kyova olaba nti ssente zibaleetedde obuzibu si zeezo zokka n'abagulira ssente endala, kati baagala kukozesa kikaseera kano okukola kye baagala okukola. Provided era baŋŋambye ntegeeze eggwanga n'Abaganda mwenna nti omukulu wa Ssanya Charles Peter Mayiga statement gye yakoze ng'angiza ku kalowoozo ke mbawadde mu vidiyo akasoose, mumpulirize bulungi nnyo. Bano abasajja beerabira nti tubamanyi, buli statement gy'okola tugikalikyuleetinga. Bwe nkoze akalowoozo kali mbagambye mwegendereze nnyo, either beerabisa oba balabisa muntu waabwe. Wassanya yagambye nti kyekiseera mugoberera amateeka n'ebiragiro, omuntu atalina musango muggyeko omusango, muteritandikano Kizza Besigye kubanga munnabyabufuzi talina musango. Teyayogeddeko ku kigambo kyonna ky'aba political prisoners era takyogerangako. Gwe tolabanga muba mukipinga oni nga mwerabisa mu ngeri emu oba endala. Retired Colonel Kizza Besigye muntu ogu tulina ba foot soldiers abawere 1000 oba 1200 bali mu makomera. Moreover nga baana Baganda. Goyagala kungamba a single person like Retired Colonel Kizza Besigye is more valuable than 1,000 people. The political prisoners abali mukomera nokola statement bate Kizza Besigye yes balina omuta kubanga talina musango. Naye wakoledde mweso by'okwerabisa nti wakoze statement eraga nti mulina ekintu kye muvuga. Aba motege mulina ekintu kye muvuga kye mwagala okuvuga mu kiyise wekirina okukoma. Ono technology wa advanced psychology twamusoma bulungi tubamanyi bulungi wamontegedde bulungi nnyo. Wassanya bwe yavuddeyo okwogera yagambye bate Kizza Besigye talina musango era bagoberera amateeka kooti beesaza nti bagenda mu kooti za bulijjo bamutage ne mu kooti za bulijjo kuba talina musango. Wabula tulina ba foot soldiers abawere 2,000 plus bali makomera ba political prisoners. Omusajja oyo teyaboogeddeko wadde ogamba n'abali mu makomera babate bakwata ebyobufuzi. Oye Sano gamulengejja. Kati gwe yabadde ali eyo nga weebuuza kintu kino nga sikitegeera Kyagulanyi abalaka ki? Kati kankunnyonnyola otegere kyabadde abala ki kino. Oyinza okuba oyina emmotoka yo ku kyalo nga bagimanya edduka. N'emmotoka eyo etuuka n'ekaddiwa ne wabeera waleetawo akamotoka akapya. Akamotoka akapya ako nga gw'okamanyi ngeri gye kaddukamu era n'osirika nako. N'abalala ne baleeta emmotoka ku kyalo naye nga gw'omanye emmotoka yo n'ekyama ky'ogirinamu. 1. Kati kankunnyonnyola ekigambo kino kitegeere. Tulina ba foot soldiers abasukka mu 1,000 plus lwakuba tumanyiko bano betumanyi nti balinga 50 balinga bameka. Bw'owulira bali abeefula opposition claiming Dr. Kizza Besigye ave mu kkomera which is okave mu kkomera. But when you say that free Dr. Kizza Besigye n'otagamba free political prisoners,
singa bata Dr. Kizza Besigye ne balikalo political prisoners ani abawangudde era ne abafunyemu. So singa zine bagale baganti free Dr. Kizza Besigye ndiye nga yongere ye bwaganti free Dr. Kizza Besigye azwo ne ba political prisoners ngo Museveni novel Dr. Kizza Besigye no leka ba political prisoners ani abascorinze. Nkubuuza omusajja bagamba azanya chess kino nkikubuuzizza gwe nkikugambye. Yes, president yabadde olina okuinterfere ayingire mu muzannyo ogwo bate Kizza Besigye kuba talina musango as well tubangizzeko wa political prisoners n'abaveeyo kubanga bo tebali emisango gifaanagana ne Dr. Kizza Besigye kati bw'ogamba free Dr. Kizza Besigye bamuta n'oleka wa political prisoners nga tubadde tubanja ffenna. Ani abakubye munne goal. If you are to release Dr. Kizza Besigye, you have even to release the political prisoners. Mwate mwakitegedde. Ye cheso mukulembeze gwa bagamba. That's why yagenda mu kintu kino. Era buli abadde amukonde emigo genda mu kintu kino. Nabagambe temanyi kitu ita politics. Obukodyo bw'obufuzi tembumanyi. Mumanyi politics. Wabula temumanyi politics. Obukodyo bw'obufuzi. Yensonga lwaki yagenzeeyo. Oza mukitegedde kati. Mwate mukitegedde. Oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu kye bayita politics. Obukodyo bw'obufuzi. N'ekiri ekirijje n'ekya politics buli omu akimanyi. Kati yabazannyo omweso. Yes, kangwiremu gwa Besigye mu banje naye emisango gyana gifaanagana gyaba machete. Kati bwenzija ne mmanja Besigye ngenda kubangizaako baani n'abalaba Nuupu. Bw'ota Besigye n'olekayo abaana ba Nuupu kitegeeza mba nkukubye omupiira. Tobadde nange. Tobadde nange. Kyekayingiza president mu kintu kino. If we had a joint task force of all opposition to condemn Museveni, to release all political prisoners as well Dr. Kizza Besigye, buli page ya muntu yene opposition yandibadde demanding of political prisoners that Kizza Besigye okufuluma. But it's we who demand the release of political prisoners. Boba focusing is ku Besigye. Mbale mukitegedde kati mukitegedde mujja bitegeera mpola mpola. Manze njagala nkubuulira ekintu nkikutere ku lusaniya nkikusosootolere nkuweeko n'ejjiiko bw'oba tosobola kweriisa nze nkuliisa otegeere ensonga. Bakomredi mwenna bali mu diaspora bali ewaka ndooza mutegedde ensonga eyo. Mutegedde ensonga ezo bulungi nnyo y'ensonga lwaki president yagenzeeyo. Yabagamba ngenda bazanya chess mbabulidde amapesa ga chess manyika 3 Queen Bishop ne King nenze ntya Bishop kati Bishop yoyo gwe twogerako essaawa zino abasinga obungi bate bakitegedde kanduza mukitegedde saagala kuwaawo nnyo mukiwuli bakomredi bonna tebaddamu complaininga lwaki president yagenze mu kintu kino. Kati ensonga endala yiino naye mukitegere bulungi nnyo. Atawulidde video gyetandikidde mu kalowoozo ke mbagambye wulira bulungi nnyo. Tudimandinga lutandikano Kizza Besigye okufuluma ekkuumira kubanga he is innocent. But omuzannyo gwe badde bavuga nga bwe nagubanyonyola mu ntandikwa baplayinga lastic card yaabwe ereeta Besigye ngo bamutadde ku treason case bamuteekeyo batono bali bayiseewo muzannyo bino ebintu byogera kubanga guno mutwe gwe nkozesa ompulya bulungi mutwe gwange sigwazika mutwe gwange lastic card yaabwe. Kati bwe
mubanja Besigye nga bapulaninga okukwata bamuteeke emisango yo batoli ono bamuteeke munda bakose kadi yabwe ya sympathy oli afune international media play afune local play ne ba politician babiyingiremu afune play nga yaliwo daja substitute kati olwokuba nti bana abasajja tebabala balina cow mentality ekintu kyabadde kikutteyo ffena nga tukiwagidde we are united to demand Kizza Besigye n'agenda n'alumba ekirebe n'akireidinga kana ate amawulire ne gakyuka kati gali ku national platform ani akyabanja Besigye mpozi era wawulidde opposition yenna akonde eminga okulumbibwa kwa national platform kuba tubadde nabo mu makooti nga tubanja Kizza Besigye wawuliddeyo agamba ekikoleddwa ku kirebe kya Nuupu kikyamu nnyo wawuliddeyo omuntu yenna akyogera be tubadde tubanja nabo Besigye nkubuuza wawulidde bonna nga wawuliddeyo akoze tweet wawuliddeyo akoze post ku Facebook oba kuleyo ka short video nga akonda eminga ogenda okulumba ekirebe kya Kyagulanyi kya Nuupu oba okwata bafutuso wawuliddeyo akola posti aliwo akayimba kensinga okunyumirwa nkawulidde emyaka mingi nnyo omuyimba muyita bandi bagiyita Mike and the Mechanics bakayita look over your shoulders bwanga otambula otunulako bw'otimwega ng'oyise ku kibegabegaako bandi bagiyita Mike and the Mechanics akayimba bakayita look over your shoulders kati Kyagulanyi olwatambula atunula ku kibegabega kibwate golooza lwaki atunula bwate temukyetegerezanga simanyi oba akayimba akamanyi nenze nkamanyi golooza ki bwatunula bwate kati yetuddu definition yakayimba kali akaband the Mike and Mechanics look over your shoulders nakutuna bwate agira bwate waba tagize walagala kyebayita politricks gwe nkubuuziza balumba ekitebe kya national platform ne balumba essomero ekamooca buli kimu ne bakitwala buli kimu bakimenya abaana bakuta babawambi njagala oteteyo tweet post short video yonna nga kuliko abasajja bakozeeko ekintu ky'okupostinga ku kintu ekyabadde incidents. But we jointly came together to demand the release of Tadikano Kizza Besigye jointly. Okitegedde bulungi nnyo. Eno video yale munanga talina muto sigenda kusaasira talina muto saagala onyiigire. Ngezaako nnyo ebintu bino biteeka mu nkola ento ennyangu yivulu omuntu abitegeere emikunyu bino bitegeere. Okitegera bulungi nnyo. Kati olw'okuba bano tebabala mizannyo gyabwe kati twadde tubanjiza omusajja nga nabo bayidde bagenze kulumba kitebe kati ate tubadde tubanja ensi yonna yamuvudde ku tuli ku kitebe twazeeyo buto video tuzikolemu mukwebwa tetukyabanja oli twamuvuddeko da tuzze buli mbuzi zeeyo ku nkondo yaayo nakugamba bw'ojja nnyo wa neighbor mulingiriza okulya byakola ekiro mu kisenge kye gw'ofiira ku luggi nga wesikasika okubwa yaabwe owuliriza amaloboozi bayimba emmisa kati bigenda mu maaso essaawa zino abeera mu nnyumba ezitatuuka e Kampala mukimanyi neighbor akyazizza ennyumba teyatuuka embuutu evuga oli muli ogani enkola ekyalo bafulumako ne ku bifugi kati kikigenda mu maaso mu politics wa Uganda kati wano kansooke mbawona kano kapulyamu mukategere bulungi nnyo Chibayita revolution tekitegeeza politician. Anyone can lead a revolution. But politician tebasobola kuleetera revolution okukyusa byabufuzi kubanga they are looking for positions. Bagwanira bifo. Ompulya bulungi nnyo. Wabula gwe omuntu individually indigenous Uganda ne gwosobola okuleeta revolution nga wenyigidde mu kulwana mu buli ngeri yonna esooka. Lwaki?
mulina abaka 56 aba National Platform n'enkweze ng'ezagenda balumbye ekitebe bakutte ba foot soldier njagala omuli ba parliament abawera ba 5 abazze ku kitebe to ask questions abagenze mu parliament to ask questions abapostinze n'okudemandinga buli kimu kyonna poliisi n'amagye babere accountable kuliko ba lawyers kuliko buli kintu ekyetaagisa kyonna buli kolite y'omuntu kweri njagala ombuulireyo politician kiwa member parliament bwemulina eya condemnings oba yagenze ku kitebe kubaddeko Joel Ssenyonyi kubaddeko Muwanga Kivumbi General Secretary n'abantu pozi bane namuga mulabyekaawo bannamuga nawe mulebeko ng'abyogerako pozi ne Lutamaguzi where others kyenkugamba ne batugenda mu protest vote tugenda mu nga twesigamye ku bya politician no protest vote is all about you not politicians. Not politicians. It's all about you. Mujjukire kye nabagamba nti mpuuga yatonda ba MP tekivangawo in that contest tekivangawo kikyaliwo just balinda time bakulosinge time gye tulinze yokka yensonga kibaganize sina budde bwa MP nakibagamba dda kubanga mbamanyi. They are just looking for positions. Ompulya bulungi nnyo mugambye Nyeko Derek yes Nyeko Derek yavuddeyo kwogera kubanga mpuuga yali alina omuzannyo gwayagala omuzanyisa nga tamanyi n'avaayo n'ajoyininga okwogera but others where are they tebaliyo. So kyembagamba nti tutugenda mu protest vote ekwata kuggwe munnayuganda nakabala so si munnabyabufuzi teri politician agenda kujjako Museveni bwagenda mujjako yetayo mu kunoonya obuyinza tagenda kubeeramu yafa kimukopa posta kugamba ondabiranga ddala tafayo kubanga bwawalayira aba afunye omulimu bwatalayira aba tafunye mulimu kati kimba mutegedde bulungi nnyo. Yes ndabyeko ne Haji Mulyanyama chairman we Makinde yes abadde ku BBS mulabyeko olwaleero nga challenging abasajja bade mu studio bana ne Kaddu Mukasa waako Haji Mulyanyama yes Mulyanyama mulabyeko those ate ye chairman wa Sifiri sina MP wabanga chairman wa Sifiri asobola kwogera ensonga nazigusa gwe MP afuna omusaala ng'oli wa National Platform oba otugasa ki wakitonyo obutono ofa tukuwona bamu novaawo zo mukitegedde nnyo mutegedde bulungi. So tetulina ba MP kana akalulu kayinza okubaayo n'obutabaayo ekikulu tusooke tukuume president family ye n'ekibiina era kankiddemu Museveni ko kankikugambe ne bwokera ku makya n'okuba ekitebe kya Nuupu bam nekisaana wasigalawo kibangirizi tojja kuyimiriza revolution kubanga we can work without that headquarter. Even if you bomb the National Platform headquarters, Nuupu will stay there because we are yearning for change. The problem you are having or you're facing right now, you have envy. You have envy. You have the envy of the... I don't know which kind of envy you have. Either that envy belongs to your grandfather or to your father or to your wife, Janet Kembabazi. For 40 good years, you have nothing. Temuina office. Kati mulaba ekibiina eky'emyaka 3 n'emyezi 9. Kirina headquarters singa mu East ne Central Africa muga kana kabadde kiya kana katulabisa kati kyekizibu ekyo mulina envy kigambo kya Luzungu kitegeeza nsaalwa. Envy kigambo kya Luzungu kitegeeza nsaalwa. Muyinza okuzaala zino envy zino zinnano birevu oba zino ziri mutono. Envy y'ensaalwa mu Luganda. Kati Museveni alina ensaalwa nti akaana baba kaitana kaana kamulabisa nti Kyagulanyi alabisa Museveni emyaka nate bazimbanga kitebe FDC DP UPC erina ekyayo naye ate kirimu amatanka kati kyekizibu kye balina ekyo balina envy balina obujja ku Robert Kyagulanyi ne bono okuba ekitebe ekyo bom
tujja sigalawo ng'Abaganda n'Emmengo. Ekira kyonvuddewo nakano kankabajjukize. Yose yogenda mu sikomo 18 teyalina kitebe, teyalina headquarter. So Museveni kibuli kyoyagala okikola bwe tuba twagala buyinza tetwetaaga kitebe osobola okitwala kubanga ne bwagenda okukwata emundu tewalina kitebe kyonna. Yes, tewalina kitebe kyonna. Njagala bakomrade Museveni ogenda mu 8 mu nsiko teyalina kitebe. No. So saagala bino bituuse ku kitebe bibajje ku mulamu anti ate mufumu kuba pressure kitebe tu. No. Focus on the president, to defend the president and national platform, as simple as that. No making sure tuwulira abantu kye tugenda okukola. Ekiddako mu protest vote wabula tetukulembeza bannabyabufuzi tebana kye bagenda tutwala. Nupu etuli mu musayi, change etuli mu musayi tujagala. Kati katukugamira kino kitegere bulungi nnyo. Bwemba mwinamu kamunguluze abalowoozesa tibwemujjawo kyagula emba mukamaze amba temukamaze wabula ate mba mukasumuludde busumuluzi bamutinkudde akalimu obuwuka. Lwaki? Ate bategeere tutulina optioni katulina kwerwanako. Okwerwanako okumanyi nti abaana abo boolaba essaawa zino babondabonda mu ndowooza yaabwe n'enzikiriza yaabwe. Abaana abo boolaba babondabonda mu ndowooza yaabwe n'enzikiriza yaabwe. Emyaka 4 gy'omazeeko ku bukulembeze ossa eggwanga, ossa abantu, okoze buli kimu. Omuntu yandibuuzizza ani yali amanyi naye okumanya ki wano. Basajja mmwe mwekwekanga nga mulowooza nti tesobola bategeera. Mwanvumanga omugenzi Obote ne muvuma Amini nti mutujju wabula mu mwali abatujju. Njagala eggwanga litegeere okuva n'olwaleero nti ebikolobero byonna ebyakola mu myaka gy'enkaaga, egy'ensanvu, egy'ekinaana tewali muntu mulala bikola yalinga Museveni. Lwaki? Obukodyo bwe yakozesa mu 8 na kino kankibabuulire mu kitegeere bulungi nnyo. Abasajja Abaganda n'abakazi Abaganda ne bajjajjaffe tebaamanya Museveni kikyali. Bakkiriza mangu okusaba kwa Museveni wabula bakizudde ng'obudde bugenze. Era baali tebagenda kwenyigira mu lutalo olwo. Museveni yagendanga akusolooza ebyambalo bya gavumenti ya Lutwa n'ey'Obote ng'abyambala. Najja n'akuba Abaganda ku byalo n'atta famire ng'ayambadde ebyambalo by'Obote n'abasirikale be. Wabula mbekenga nga sure mu famire ezaalekawo abantu nadda ng'ate ali mu ngoye za bulijjo yeefudde omuyeekera agenda obayabagala n'abagambe mutuwa abaana mwagaanye ne kati abaana gavumenti yennyini ye batwaki mutuwa abantu genda tulwanako kati akakodi ako yakakozesa. Ladies and gentlemen, nfunye reliable source nti akakodi ako ka Museveni kaakozese Congo. There is a massacre which is taking place in Congo right now. The same tactics which Museveni used in 1980s, the same tactics he is using right now in Congo. Why? There is ongoing war between M23, backed labels by Rwanda. They are using the same tactics which Museveni used in 1980s, whereby some people or some Congolese nationals, they have refused to join M23. Do you know what Museveni does or instruct those people to do? They have already confiscated a lot of Congolese army uniforms. They are using those uniforms. They put on those uniforms. They go deep in villages. They massacre or they kill families using Congolese army uniforms. Thereafter, they come in the evening and tell the Congolese that you failed to join us. You see now what the government is doing right now. They are coming in the daylight and they've massacred you. So you should join us to overthrow Tshisekedi's government to protect your lives and your families. So many of Congolese, they have fallen into that trap which Museveni used in 1980s. I'm here to expose Museveni and his regime. Kekakodio kekamoka akozesa. Mwana bana basajja batemu. Bana basajja batemu. Bana basajja batemu.
eggwanga ly'abasajja abo batemu. Kati fene Uganda atutaddemu ayagala kozesa kye tuyita intimidation ng'akikosa nga scare kulu. Omuntu azza ayambadde akakofiira yeesibe tosobola mutegeera ataddeko emmundu gyenna yeepanza alinga roboti mbw abagamba temukola kintu kyonna. Ekyo bakiyita kakodyo ka kutiisatiisa. Naye obanga ugambe tugenda kwambalaga n'omusajja kitegeeza nti omuntu ajja kuyingiramu alaali. Kati bano kye bakozesa. Kati Muhoozi ageze lwati tunga n'agamba nti nabawone nga ngenda kujja ekitebe kyammwe nkiyingiremu naye nga bwe baga nti kati wulira DDG akyusiza statement agambibwa nti nga bwe bagamba nti abanupu bakozesa abaana abawala era benyigira mu kulya ebisiyaga n'okukola ki. Kati bwe tulumbye ofiisi zaabwe ku bujulizi bwe tujjeeyo bugali mpitawa tujjeeyo uniformu za NRM tusanze n'ebintu bingi nnyo ebiraga nti bano badde bakola ebikola bikyamu ebyobwenzi n'okutambuza ebisiyaga mu Uganda. Muhoozi, at your age 51 years, I don't know whether you were 52 or 51 at your age, if you think that method or reverse psychology can work, it can't. If you lose support of the people, that means you've lost the will of people. You have to use force. Previously, your father, people used to love him because nobody knew your mission. Nobody knew your father's mission. Until now, we got to know the mission you had. Now, people, they no longer love any animal your father. So you have to use force. When you use force, you lose the love of people. That's what is taking place right now. However much you are pretending that you are going to lead that country, that is in vain. You waste your time. Because you too, you are useless idiot, nothing can do. A man who can't reason beyond his head or his forehead, he can't lead the family and you can't lead this nation. All leaders, they base on the love of their people they lead, not on guns, not by force. You can't force people to love you. Even the SFC doesn't love you. Even the family doesn't love you. Don't think before you act. You just act for. Onatoanga order za kiwongo za washenge kila sana toa order huwa. Mjama. Unafikiri dunia ni yako? Hii dunia si yako. Dunia ni ya Mungu. Kila mtu iko na siku zake kwa hii dunia. Sawa itafika, wewe, baba wako, pia na wazazi wako wote mtaondoka. Endelea na hiyo mambo za kishenge, unapatia wajeshi orders za kuua wananchi, lakini utalipa. Utalipa. Sasa ambia na huyo anko wako, huyo Musenge, Andrew Mwenda, huyo anko wako pia na yeye Musenge, mwambie asiongee kama musenzi. Pia atujui familia, wewe, baba wako, pia na anko wako, hamuna akili. Siku zile za nyuma tulikuwa tunafikiri anko wako huyo Mwenda ako na akili, lakini siku hizi hatujui kitu gani imeharibisha kichwa yake. Anaongea kama mshenge, anaongea kama mshenzi. Wewe naye na baba wako hamuna akili. Familia yenu yote ni mbofu, hamuna akili. Hamuna plani kwa hiyo nchi ya Uganda. Plani yenu ni ya kuua tu watu.
Uganda si nchi ya dada wako. Uganda inchi ya wana Uganda. Muna inchi yenyu hiyo Rwanda. Hiyo ni Uganda. Mwachana hiyo mambo ya kutisha watu sababu mwiko na bunduki, mwiko na pesa. Mwachana hizo mambo za kishenge. Atama yimo senge yemusiyazi. Mwizo kwa chiga mukitegera omusenge yemusiyazi. Katne koja uli omusiyazi mwenda abadde ku TV ayogera ebintu by'ekisiru. Mbadde nsindika message eno gimutegeeza okusinzira katambi kano. Manya abasinga obungi muyinza okoza omusajja ate lwakyalumba mwenda. Akatambi kano kensinziddeko. Kako. So why are you going to murder in the government? Let me ask you this. Are you a soldier? Is Museveni? Honorable Semojo, please. Was Besigye in that meeting when he was planning to murder Museveni in the blood? Let me guys, because these people of the opposition are trying to keep up sentiment. Hold it up. Let me make the point. Besigye was in a meeting planning to kill Museveni in cold blood. Did he subject Museveni to due process? In fact, I think Museveni is a very humane person. Why? Because Museveni could have kidnapped or abducted him from Nairobi, killed him from there, and would never have been seen. If it was me trying to kill me, I have no... And without following the due process, why should I follow the process? Hold it. Hold a second. Because he wants a shouting match, we can have a shouting match. We can. Yes, we can. So you want your man to kill Museveni, and Museveni should sit as a You have been abusing your authority, Mwenda. You are in a chopper. You are in military uniform. So, and then Museveni kidnapped students from school and they are charged in the courts of law that they are putting on a beret. How is that related to abuse of authority? That's what we are talking about. In every case you come, you are always involved in the petty arguments like you are attacking him. He was arrested when you were kidnapped. That's all that you do. I am talking about your lack of intellectual quality is not my problem. I am talking about what you need to do. Maybe go back to school or to your mother and be educated. Or be educated. You are part of those who are here and holding up sentiment and sounding stupid. Doesn't make anything. You have come and had this debate into a shouting match. You want a shouting match? Then you can have it. Go ahead. Okay, and I'm very good at it. So I am going to tell you, a man Besigye was plotting to murder Museveni. Was he using due process in that process? Andrew, was he subjecting Museveni to a court when he discusses that he wants to shoot down his Andrew, can I say? Museveni is a human being. Museveni had, if I were in Museveni's shoes, I would not even have that man alive. Because he does not believe in due process. There is a process of removing the government. He does not respect it. So there is a process. Which process? Museveni to remove the government. Which process? It doesn't matter. Museveni succeeded. It does. Treason is only treason when we don't succeed. Should you when he was removing a government? Besigye did not succeed. Besigye did not succeed. Therefore, he's subject to the law which has violated. Museveni's greatness is that he succeeded. Besigye has failed. Here's the point. Listen, you're not going to give this man whatever to run roughshod of everybody. Kati ono mwami abaludde mu byobufuzi ne mawulire. Gayo oyo Andrew Mwenda yali ategeera bulungi nnyo. Era nga awandiika yalina obutabo ebyakuba ne kasita bamuggula ekizoosi. Kasita baggula Andrew Mwenda ekizoosi wabula simanyi, I'm not sure gobaggula ekizoosi oba yaggula ekizoosi kubanga era basigala be bamu. Kasita yateekamu emize gy'okuggula ekizoosi n'okumuggula ekizoosi weyayita takyasobola kulowooza, takyalina kintu kyasimbako ssira wakwemulisa kwogera bigo bitakwatagana. Kati njala baga mu Uganda omwogezi wa M23 Andrew Mwenda oyo kasita bamuggula ekizoosi bwepu oba yes, I'm not sure oba yaggula ekizoosi oba muggula ekizoosi. Ne the moment yenyigira mu bikolwa by'okuggula ekizoosi z'abasajja naye bamuggula ekizoosi weyayita na kino ki teri muntu gwe baggula ekizoosi n'asigala obwongo. Kinoonyerezeeko. Teri muntu gwe baggula ekizoosi n'asigaza bwongo. Mwenda bamuggula ekizoosi n'ayiika Windows kyobula nti kati asobola okwogera ebintu by'ekisiri kati asobodde kutegeera. Wano waliwo muganda waabwe Kanyamunyo yakuba omusajja essasi ku Lugogo Mall Shoprite. Ne bamuwolereza mpaka lwe yavayo mu kkomera. Tebamusiba n'abala bangi nnyo. Mwenda ono yalina emisango gya mbada nagyo tugimalwa kuba tetwagala gyogerako. Alina emisango gy'okubba ettaka. Naye twagireka bulesi lwakuba nti bali mu gavumenti bano ekibatawanya kiri ekintu eki kiwuliriza okuva olwaleero. Buli gw'olaba ng'azze ku TV n'atandika okuleekaana ng'awuliriza Museveni ku myaka 4 batya okubasiba kubanga buli omu alina fayiro ezisukka mu 5.
buli omu alina fayiro ezisukka mu 5 ku bantu abo bonna. Mulimu okutta, okumpanya, okubba amataka, okulyankuzibwa, byonna ebikolwa kyova nti balwana nnyo ekintu kino butava mu ngalo. Kyova nti baleekaana nnyo. Kuba muwendo etayogera bino bwe bitu naye kati bakitegedde waliwo omuntu omutuufu abanyeenya kati yensobola kibakola ebintu bino. Kampisawo statement zino bbiri kubanga olw'essande nkya sigenda kujja, abaninde ekyo olw'essande sigenda kujja. Kambategeeza ensonga zino. Abaliranye Ssaabasajja Kabaka nsaba mulume Koto mugambe atereze ebyokwerinda bye ng'obudde bukyali. Mu katuubagiro kano ke tulimu n'abagambye mission weeri ey'okumugjawo. As well ne bategeeza nti wasaanyakawo Charles Peter Mayiga mu nteekateeka ey'okugjawo n'okusaanyawo ebintu bya Buganda. Ne Muganda gwe bayita Kakeeto ali ku sayidi z'okujjinja loodi okwo baawandikadde ekitibwa kya Buganda ekipya ng'ekikadde baagala kinyoomaza okugjawo Ssaabasajja Kabaka mu kumenya Ssaabasajja Kabaka. N'ebintu byonna bigenda mu maaso mu Buganda mbyetegereze. Mumpulidde bulungi nnyo, enkya sigenda kusobola kujja mu bulangira kuwummula mu kubanga eno wiiki bantute sipiidi, ebyobufuzi bintute sipiidi n'okuwummuza omuntu guno. Ebyobufuzi bintute sipiidi. So bulere ku Ssaabasajja Kabaka mumukuume, mwegendereze nnyo Mayiga muvuziza akola na buli kimu. Naye nga mbategeezezza nti mukuume President kubanga abasajja amwetoolodde batamwagala nga mulamu bangi nnyo. Nembagamba temutyako kintu kyonna kigenda mu maaso simwe mulabye mundu bikinno okwo kuba kutiisatiisa bantu. Bano abasajja bonna mulabye n'emmundu tekuli muntu yalwana bonna Banyarwanda bannaffe bali batweka mu nsi z'e Somalia ne Congo bali mu kulwana. Bano tekuli kuno omu alina skills za kulwana. Mbasomedde amateeka nga bayitiddemu katono nnyo ag'ebintu bano bakoze ebisobi mugategedde bulungi nkitegeeza gwagamba nti bano abakugamba nti baagala kufuga gavumenti myaka 4+ basoma naye tebayiga nkiddamu basoma naye tebayiga. Omuntu amanyi due process ng'ono gwe baggula exhaust bwagimanyi okugenda okulumbe w'omuntu ogenda okukolayo search olina okufuna search warrant ate nga nennyini kintu w'ogenza okusakinga waalina omusaavinga n'omugamba nze kebera mu kifo ABCD n'akuggulira si kumenya. Bw'omala okusima by'okimye olina omuwa search certificate eraga nti bino by'otutte era by'obadde ogiridde bagisaavinza tebiriiwo. Kati bwe baba tebamanyi mateeka kitegeeza tuline ku bantu ababbi nga basobola okubba buli kimu ekyetaagisa okuggyako nga nammwe temumanyi bulungi bye tubateeseza ne bye tubagamba mutegere nti ensi erina okukyuka y'ensonga lwaki balwana nnyo. In fact mu meeting mbagamba we should avoid living power. You see that man Kyagulanyi, he had exposed us in this period of time. He had done marvelous things, including create a political party which is strong enough to take over power. He had set up an headquarter which we don't have really. So the public is now watching as if we are stupid. We are so greedy. Kati, nebagamba we should make sure we should not leave power. Kati, statement bw'ozulira nga bazikola kitegeeza bakimanyi nti mubalabisizza. Okitegeera? Bo, ekizibu kyabwe si kya kuzimba byabufuzi na kuzimba ggwanga kuba kasooke nkunyumiro katuno kawulire kano. Bw'oba wagenda mu nsiko ng'ekyakutwala kwali kulwanira nfuga y'amateeka na kukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Essaawa zino nga togoberera mateeka ng'omenya amateeka kitegeeza ki? Ngenda kusomera statement ya NRM statement yakoze gwe bayita Alison Obuwa njagala okabire kuno olyoka onoonye buli MP omukuba emiggo. Wulira bulungi ennyo gye yagambye. Kansooke ngibasomere wano. Kone Alison Obuwa omulaba yoyo abagenda okuyisa etteeka lya court martial yoyo yagambye bw'ati. Ngenda gikusomera mu luzungu ngikuddire mu Luganda. Yagambye bw'ati. I always see comments on social media nti lubeerera alaba nnyo ebirowoozo bye muwandiika ku mitimbagano egy'enjawulo. People are saying that those laws are passing will catch up with us. Nagamba nti
bantu mwe mwogera ne mugamba nti amateeka ge tuyisa gajja tuke ekiseera mboga tukwate ffe abagaziisiza. But I want to assure you that NRM is not UPC. Abagamba mbuye naye abasuubiza nti ekibiina kya National Reverse Movement oba National Buzz Movement tekifaanaganako nga UPC eyayisa amateeka oluvannyuma ne gagikwata. We are strong enough and we are here to stay. Fe aba National Reverse Movement oba National Buzz Movement butuli b'amaanyi nnyo era tugenda kusigala wano mpaka kuwulira bubi. Mbu even after Yoseriti Bahaburwa we have his son Muhozi mubikkula nnyuma. Mbu ne Yoseri bwabaga agenze Kaganga tulinawo embata ya neti eya Muhozi Kanyirugaba mubikkula nnyuma. And Muhozi also has his grandchildren who can lead this nation country. Mbule Muhozi n'aba yise Windows nga naye avuddewo era ne Muhozi alesewo embata zikabuzi era zisobola okwongera eggwanga Uganda. Tugenza mu maaso. So I want to assure my NRM members that we are very safe. Ayagala twala mukisa guno tegeeza basiru banne abakiise ba NRM abamemba parliament abakiikirira National Reverse Movement ba NRM nti tebabeera beeraliikirivu era babeere bagumu nti we bali mpaka kuwulira bubi. Let us convene at the State House on Friday, that is yesterday, and we amend the UPDF Act, give the country a martial enough powers to prosecute civilians. Akugambye tusinkane ku lunaku Olwokutaano lwajjo lutukubye emabega mu nju y'abarefugee esangibwa Entebbe. Tukyuse semateeka tumukataganjule tuwe obuyinza amagye ga UPDF okweyambisa kooti y'amagye tujiwe obuyinza obumala okuteeka emabega y'emitayimbwa bannayuganda abatali basirikale okubateeka emabega y'emitayimbwa babasibe n'enviiri zibajje ku bigere. N'afundikira ng'agamba NRM Chief Whip Harrison Obowa n'afundikira ng'agamba nti National Reverse Movement oba National Buzz Movement agiwujjira akadingidi omukulu gwe bayita Harrison Obowa nga bw'ati babagambye. Kati bw'owuliriza endowooza y'Abannayuganda abalinga Harrison Obowa ono aba asaana ki? Aba asaana ki? Mutegedde bulungi. Kale n'olw'ensonga eyo akatambi kawedde tusinkane ku lunaku lulala n'abasobodde okujja naye nkyasiriyo olw'essande Mbulange Mmengo munansonyiwa Mukama bakumi mubale kubeerako obungi bwe muti mukulembeze mugambe yeebereremu nawe bafuuti soja mwebaliremu wabula ekyenkomeredde ekirungi ennyo buli muntu tandika okubanga ekirungi kya byonna bannayuganda basinga obungi kambagambe kino kanfundikira na kino. Munnayuganda yenna Uganda weetuuse essaawa zino tandika okunoonyereza ngeri ki gy'osobola okufunamu tracker either ogitungire mu ngatto oba ogitungire mu mpale. Nkiddamu munnayuganda yenna ow'enkizo ng'oli mu byabufuzi oba oli businessman tandika okunoonya engeri gy'ofunamu GPRS oba tracker ogiteeke mu ngatto zo oba ogisibe obeebere mu mpale yo oba mu sipi ng'omakinga sure nti obeera nagwo nti singa oba owambiddwa oba ottiddwa tusobola okufuna location bakuziise oba bakutadde ng'ensi temanyi. Tulaka si ya ssente nnyingi nnyo oba GPRS eyo si ya ssente nnyingi nnyo. Osobola okusharinga information ne family babekwano jo in case wo wambiddwa abantu basobola okwalocate nga wooli. Manya mu kijjabba waamu obuzibu nga temujja kitegera naye kyandibadde kyabuvunaanyizibwa nnyo ku nsi gye tulimu. Muno bawamba ku makya n'olweggulo mwandibadde mukozesa ekintu ekyo Uganda weetuuse
kagi PRS ka sente ntono nnyo kachipo ako bak butraka bwa sente ombuiza kuba mitwalo 12 mitwalo 2 bwe butyo nengo osobola okateka ku simu yo osobola nokateka ku simu ya mukazi wo oba osobola okubulya mikwano gyo nti in case bampambye ekintu kibasobola okuzuula omulambo gwo oba osobola okuzuula safe house woli nga tebategedde nti bakutegedde nti oli wano so ekyo mukitegedde bulungi nnyo mugezeeko okukyusa embeera zammwe nga mukyusa nebiki nebyokwerinda byammwe bakomredi mwenna siroza nti kasuka emitwalo 15 ku 2 obugi PRS trackers wabo trackers siroza nti sente ezo ngoli mu active politics oli mu business olina biwekengera wandibadde ofuna track n'ogifuna wogiteeke weekusifu ku mubiri gwo ne either ngeri ku musipi oba eri mu ngatto esimu basobola gikutwalako still n'essimu agituttera asobola omutwangira omufuna nti essimu eno yannyini yawulidde wano wati ne bwana kisobola okukola ayinza okukyulira mu ng'ekizibu nabo gye bali kubanga entegera eyawukana ayinza okutwala ng'ekyangu naye gyali naye kino naali bagambye nti mwandibadde muzifuna kuba kati ensi kyangu nnyo okutrakinga omuntu n'omufuna okusinga omuntu okuzaayira obwenu tategera we bakola ki bamuziika okitegedde bulungi nnyo so nakyo mukifune osobola giteeka mu nsawo yo onogiteeka mu kifuba tasobola giraba kitegeeza nti olina okwiprovisinga buli lugo oluyambala oluteekako akatuli woogisonseka aba mu ngatto muki bintu byakweberera mu kuwamba kususa abasajja bali fakiri serious tebaagala kuvaako naye nga tebajja kuvaako kale baganda bantu bubadde obubaka bwa leero nakola baka katuna bakyadde munzikirize enteme enkyo olw'essande saagala muntu anninda tujja sinkana olunaku olulala nakamala okumbuzamu engalabi information bwadde nyingi wabula mbakubiriza temubaako kyemutya kyonna gwoba oyagala okumanya temubaako kyemutya kyonna weebuuza aba NRM mu kuva olwebalumba ekitebe kya nupu bali ludda nga teboogera bonna basirise okwata bonna basirise kuba bakimanyi nti Museveni kyakola kikyamu kitegeeza nabo baatidde so temuggwamu maanyi musigale ku mulamwa mutambulye ku pulezidenti na buli kimu bannange mwekuume mukama bakuume vidiyo ewedde